Njagala okimanye nti abantu bangi bagenda ku disappointinga mu nsi eno. Nabo bolowooza nti oba oli awo tebandi ku disappointinze kubanga olina by'obakoledde bingi. Nabo boli nabo mukwano bolowooza nti omusajja ono mbadde naye mukoledde buli kimu kino na kino. Naawe gwe omusajja oyo omukyala gw'oli naye golowooza nti okoledde buli kimu ku nsi by'otakoledde n'abakadde bo. Njagala okimanye nti abo bonna bajja ku disappointing. Naye njagala okimanye nti bw'oba weewaddeyo okukula mu bwongo, bw'oba weewaddeyo okwekolako n'okola self-love n'eba nnyingi nnyo gy'oli, ebintu ebyo byonna bye bagenda okukola tebigenda kukubeerako na buyinza. Ne bw'anaayenda, ne bw'anaakola ki, byonna tebigenda kukumalako ssanyu because okimanyi nti essanyu limpa mu ggwe munda. Naddala bw'oba ng'olina self-love. Baleke bakole bye basobola okukola. Naye njagala okimanye nti buyinza bwo, olina obuyinza kubanga gwe wekka gwasobola okwekontrolinga. Tosobola kontrolinga bye bakola. Tosobola kontrolinga muntu n'omugamba tonyendako. No, era bw'anaaba ayagala okwenda wadde akusuubiza nti tajja kikola, lwaliba ayagala okikola ajja kikola. Naye njagala okimanye nti gwe osobola okwekontrolinga. Ne kibanga ebyo byonna abalala bye bakola tebikuleetera kwennyika, tebikuleetera kwagala kwejjawo mu bulamu because olina self-love emala. Ate ng'osobola n'okuba nga weekontrolinga. Gw'osobola okukontrolinga gwe, tosobola kontrolinga balala. N'olwekyo osobola ossalawo ng'omuntu akoze ekintu kyonna n'ogamba omanyi kantambule nviire situation eno kubanga endeetedde obutabeera na mirembe. Osobola okusalawo okusirika. Osobola okusalawo okukola ekintu kyonna gwe ekyongera okuwa emirembe. Kasita kiba nga tekiriimu ku violence, kasita tekiba nga tekiriimu kulumya muntu yenna, kasita kiba nga tekiriimu kuyiwa musaayi. Basobola okukola bye bakoze, naye osobola okwekontrolinga. Nga mu kimu ku by'oyinza okukola mu kwekontrolinga kwe kutambula n'obaviira. Kwe kutambula n'ova mu bulamu bwawe. Kyongera okukakasa nti okuze. Kubanga osobola okuviira ebintu ebyo byonna ebikuleetako damage. Osobola okuviira ebintu ebyo byonna ebikuleetera stress. Osobola okuviira ebintu ebyo byonna ebikuleetera depression. Osobola okuviira ebintu ebyo byonna ebikuggyako peace of mind. Bakole bye bakola. Naye tobirinako control. Control girina ku ggwe, engeri gy'oreacting. Teweetaaga kukwata kambe kufumita muntu. Teweetaaga kukwata kiso okuggyako bulago bwa muntu kubanga yayenze. No, tekigenda kuyamba. Okyayinza okubeera mu kkomera obulamu bwo bwonna obusigadde. Oliba weeyambye otya? Naye osobola otambula n'oviira abantu. Bwe kiba ng'olaba kigenda kujjako peace of mind. Naye bw'oba osobola okyandolinga ne muddamu ne mukyogerako n'okakkana n'omanya nti osobola omuvinga all still mu mbeera eyo wadde ebyaliwo byaliwo, njagala okutegeeza nti teweetaaga kukola kintu kyonna kiri violent.